Mbalamusizaako nnyo mikwano gyange mwenna ku mukutu gwange guno ogw'Amaseruka the Poet. Mbanjulira akanyomero kaffe akatuumiddwa Seetula Akatebe akagenda okulabikiranga ku mukutu guno buli lunaku lwa Mande Seetule nga Akatebe ng'eno emboozi ntabya. Tugenda kuwayanga ku mboozi ez'enjawulo ezitusindika mu kibira ky'okwefumiintiriza ku miramu egy'enjawulo. Emboozi ya leero ngiweereza baganda bange ne bannyinaze mwenna abali mu Seetula nga bwe tuwadawada ku bitusoomooza, njagadde tunyumyenyumyemu wano nga bwe twefumiintiriza twejjukanya ku munnabyafaayo musajja mukulu ono Malcolm X eyali nakinku mu kulwanyisa obusosoze ko n'okulwanira eddembe ly'obuntu naddala ery'abaddugavu ko n'eddiini ey'Ekiyisiraamu. Tugenda kumulombojja okutuusa lwe tunaamusensula bw'oti oli wa ddembe okwerippa ku mukutu guno osobole okubagulizibwako ku kitundu ekinaddirira. Malcolm X yazaalibwa mu mwaka gwa 1925 mu mwezi ogwa muzigo gwe gw'okutaano mu bitundu bimanyiddwa nga Omaha ne Nebraska wali mu ggwanga ery'Amerika. Mu baana baabwe omusanvu Louis Helen Rito ne Al Rito be baazaala, Malcolm X ye yali omwana owookuna. Kituufu akakerenda kava ku lubaya anti ne bazadde be baalimu akasaayi k'okulwanira eddembe ly'obuntu kuba Al Rito kitaawe yeegombanga nnyo Makasi Gave eyali Pan-African nakinku omu ku bajjukirwa ennyo mu byafaayo by'okulwanira eddembe ly'omuddugavu. Munange Seetula Akatebe anti nkunyumiza. Ali Rito kitaawe wa Malcolm X ekyokwegomba obwegombi Makasi Gave yalabanga tekimumatiza bulungi ko ye nti lwaki seyunga ku kitongole kino ekyali kimanyiddwa nga Universal Negro Improvement Association. Banono nabo baali tebanyigirwa mu ttooke mu kulwanira eddembe ly'omuddugavu munda mu ggwanga ery'Amerika. Munange liba teriribusa nga kitaawe wa Malcolm X teyeyunga ku Universal Negro Improvement Association. Kino kyakyongera embavu era musajja mukulu ono n'atandika okweraliikirirwa engeri gye yalina eddoboozi ery'omwanguka. Mu baasinga okumweraliikirira mwe mwali ne Ku Klux Klan gwe baasalangako erinnya oluusi ne bamuyitanga KKK, ng'ono yali omu ku bayitibwanga ba white supremacist abaakuliranga ebibinja by'abeeru abaali basosola ennyo abantu naddala abaddugavu. So nga ate era y'omu ku baatandikawo n'ebimu ku bibiina eby'engeri ng'eno gamba nga white supremacy, vigilantism, confederatism, white nationalism. Songa ne mu 1915 yatandikawo guruupu gye bayitanga newtism n'endala yayitibwanga Christian identity n'ebirala bingi. Ku Klux Klan yatandika okusimbira ddala lukongoolo ku Al Rito kitaawe wa Malcolm X yamukijja nyaggwe n'atuuka n'okweta mwana asenguka n'ava Nebraska. Munange ekibinga bwe kitamanya alirira nnyina. Ebyafaayo bitugamba nti olw'ettutumu kitaawe wa Malcolm X Al Rito lyali afunye olw'okulwanira eddembe ly'omuddugavu nga bayita mu kibiina kyabwe kye baali baggumizza ekya Universal Negro Improvement Association, bambi mbu yattibwa buttibwa newankubadde abali bavunaanyizibwa okukola alipoota ku nfa ebiseera ebyo baakityebekawo nti yafa kabenje. Ye nga nakulabira okwebuga okweziribanga n'okwaziirana kuba yagenda okufa nga mutabani we Malcolm X kalenzi kato ddala ak'emyaka 6 gyokka akaali tekannaggumira ku nsi. Wabula abatannattibwa ng'obusosoze mu baddugavu bwongedde okweriisa enkuuli mu ggwanga ly'Amerika olw'okuba yali omu ku babivumirira. Kyamuleetera okukijjanyizibwa n'atandika okusengukasenguka wabula nga ne gye baasengukiranga wangi nga babatwala n'ekisubi ku liiso. Bw'atyo Al Rito bwe yalabanga guli gutyo nga ne Ku Klux Klan amuli bubi, ko ye kwe kusiguukululya ddala famire yo yonna ne bava Nebraska ne basiisira mu bitundu ebimanyiddwa nga Milwaukee. Eno bwe baabalumba ne bookya ennyumba yaabwe nayo tebaabandalayo ne badduka mu katundu ke bayita Lansing Michigan awo ate nayo tebaalwayo anti nga bayigganyizibwa nnyo. Abawandiisi b'ebyafaayo abamu bagamba nti kitaawe wa Malcolm X Al Rito mbwe enfa yali atambula ku luguudo emmotoka n'emutomera, wabula ate oluvannyuma empulubujju zaawulirwa mu bagerenjuzi b'ebyafaayo nti bandibanga battamutte, oluvannyuma omulambo gwe ne bagukwata ne bagusuula ku kkubo balowoozesa abantu nti afudde kabenje. Okusinziira ku byafaayo bigamba nti Al Rito kitaawe wa Malcolm X ng'amaze okuttibwa baatandika okuliyirira famire ye mu package gye bayita ya insurance era baasooka ne babawaayo awo $1,900 eza dola ez'ebiseera ebyo, oluvannyuma ne babongera $1,000 olwa dola nga n'ejjo ly'abalamu mu 2021 waliwo insurance package eyaweebwa abooluganda lwa Malcolm X olw'ebyo ebyatuuka ku famire yaabwe. Kitaawe ng'amaze okufa, Malcolm X ennaku yatandika okumuyonka obutaaba era n'akulira mu mbeera ey'amayiyirizo anti engeri gye baabeeranga mu mbeera ey'okuyigganyizibwa kyali kizibu okuba ne we basimbye amakanda nti oba kitaawe yabalekerayo ku muwaatwa ogunaabavujjirira ennusu ebiseera ebyo. Malcolm X gwe nnombojja
erinnya lya X teyalirina lyajja luvannyuma. Amannya g'amatuufu ye yali Malcolm Lito nga kitaawe bwe yali Lito, anti lyali linnya lya famire. Newankubadde ate oluvannyuma gye tuneeyongera eyo yafuna n'erinnya ly'Ekiyisiraamu n'ayitibwako Alhaji Malik El Shabazz. Ono n'embeera nga yeeyongera okumugagira nga kitaawe amaze okuserengeta ewa Ssenkaaba, anti okuyiganyizibwa okwakolwanga ku kitaawe kwali kubaavuwaza nga beeyaguza lujjo. Akaseera bwe kaatambulako nga kaako baba bakyali mu kyobeera ky'okuviibwako empagi ya famire. Laba ate ne nnyina Louis Lito bw'alwala n'aweebwa n'ekitanda. Wano embeera ya kukyaya okugoberera kubanja we yeeyubulira, Malcolm X ng'atandika kuyingirira mizeezeze okusobola okwebeezaawo, ko ne banne bali bwe baali bazaalwa omusanvu. Munnanga ate olowooza yalwa ng'ayingirira bibiina by'abavubuka abeeyiiya, ndowooza bwe njogera nti onfuna, nga batandika kweyiiya wamma nga ne mukeerera amwenya. Wabula kakyali yanenukirawa olw'ebikolwa bye baali banyiikiridde mu bubinja bwabwe okusobola okwebeezaawo. Yagombwamu obwala n'akwatibwa mu mwaka gwa 1946 nga bwe tunaalaba mu maaso ku bigambibwa nti yali yeenyigidde mu bikolwa eby'obumenyi bw'amateeka, era n'asalirwa ekibonerezo eky'okusibwa emyaka egyali wakati w'omunaana ne 10. Leka naate mbibuukire nga bwe mbiddiŋŋana okukujjukizaako akatono. Malcolm X ng'avubuka yasomerako mu masomero ag'enjawulo gamba nga West Junior School mu bitundu ebyamanyibwa nga Lansing, Mason High School e Mason wali mu Michigan. Kitaawe gye yali abaddusirizza okwegomako nga bayigganyizibwa. Wabula newankubadde amasomero aga junior yali amaze okugabeta entula, yava mu ssomero mu mwaka gwa 1991 nga tamaliriza high school. Olowooza n'ekyamujja mu ssomero kirala. Bwe yali mu high school waliwo omusomesa omuzungu. Ono kwe kubuuza Malcolm X nti owa muvubuka oyagala kubeera ki ng'omaliriza okusoma? Ko Malcolm X nti njagala kubeera munnamateeka. Omuzungu yamuddamu mu kubalaatana kumukudaalira nti there is no realistic goal for a nigger, nga yagamba nti ekiruubirirwa ekyo kyali tekisobola kutuukirira ku muntu nigger nga Malcolm X n'obwa Malcolm X bwe. Kuba abazungu balina endowooza nti obwalooya bulina kukolebwa bo bokka, era abazungu bano baatuuma abaddugavu erinnya lya nniga ebiseera ebyo, era balikozesanga nnyo nga bategeeza abaddugavu. Era n'akulambululira mu maaso eyo gye tulaga ensibuko y'erinnya eryo gwe Seetula Akatebe. Statement eyo omuzungu gye yagamba Malcolm X mbu there is no realistic goal for a nigger, mbu teri kiruubirirwa kisobola kutuukirira eri baddugavu, bazungu bwe balina ebirooto ebituukiriza ebiruubirirwa ng'ebyo. Kino Malcolm X ng'akirojja, anti yakiddiŋŋananga lunye mu sipiiki ze ne mu bitabo bye, saako enjogera ze Coates ze yakola, ye ng'agamba nti ekigambo omuzungu kye yaŋŋamba kyampaliriza okumanya nti ensi z'abazungu ezo tezirinaawo mwaganya gwonna gwe bawa muddugavu ne bw'aba alina talanta. Bw'atyo olwa statement eyo omuzungu gye yamugamba ye yamwekyakuuza n'ava mu ssomero ku myaka 14. Yatandika okukola obulimulimu awo bumubeezaawo newankubadde obulamu bwali bukalu bwomu. Wala bwe baava e Michigan ne bagenda mu New York City mu mwaka gwa 1943 awo, nayo yafunayo ku bulimulimu obutaalimu muzinzi olw'okuba abaddugavu babayigganyanga nnyo, ate nga tebabawa mikisa gya mirimu egitegeerekeka. Yalaba guli gutyo ng'asalawo okuyingirira bubinjabinja, gamba ng'obukukusa ebiragalagala, okusimula zzaala, okugenda mu kiraabu okuweereza abeeyiira ebbidde. Bino byonna ng'abikola musajja wattu ng'ayiiya mmere ya leero. Omwami ono ssebo yatuuka n'okugenda mu komedi, kuba yeegombanga nnyo Red Fox ono naye yali comedian omukuukuutivu. Bw'atyo Malcolm X yatandika okugenda mu bitundu eby'enjawulo nga yeeringalinga nga kazannyirizi asobole okufunayo ekigulira magala eddiba. Wabula mu mwaka gwa 1945 yaddayo e Boston n'abaako ate abalala bakwatagana nabo, kyokka ebibinja byakwatagana nabyo baali nabo tebaagalira ddala bazungu, era baagezangako nnyo nga bwe baba balina ebikolobero bye baagala okukola batagetinga bazungu. Mu mwaka gwa 1946 nga bwe nakutegeezezzaako edda, Malcolm X yakwatibwa nga kigambibwa nti waliwo munne yali agenda okumuwa essaawa ey'okumukono naye ng'alina we yagirese we bali okugikanika. Kyokka kigambibwa ngu essaawa eno yali nzibe, kaakati bwe yagituma Malcolm X agenda agiggyeyo, awo we yagwira mu ambush ne bamukwata ne bamusibira mu kooti ne bamusalira emyaka wakati w'omunaana ne 10 ng'ali mu kkomera lya Charlestown Prison e Massachusetts yebakeyo. Wabula oluvannyuma lw'emyaka 23 bamuggyeyo ne bamusindika mu kkomera eddala eryayitibwanga Norfolk Prison Colony e Massachusetts. Munnange bwe baamuzza mu kkomera lya Norfolk Prison Colony e Massachusetts, eno gye yasanga banne, seeriyo munne gwe yasangayo gwe baayitanga John Bemble. Ono yali yasoma naye ng'ali mu kikungo ekyo ekyokulwanira eddembe ly'omuddugavu. Era ono yasinga okumuyingizaamu n'embeera y'okulwanira abaddugavu ate nga basiraamu n'okulwanira eddiini y'Ekiyisiraamu. Era mu kaseera ako ng'atandise n'okumuyigiriza ku Nation of Islam, kuba movement empya yaliwo ng'esomesa ku kye baayita Black Self-Reliance.
ebiseera ebyo Bembule yali akava mu Africa okusomesa ku kyeyayita African Diaspora Islam in Africa. Bwe yaddayo mu America baavuba muvubere bamusiba. Okusinziira ku bawandiisi abamu bagamba nti Malcolm X yatandise okuwoomerwa ennyo ebiragalalagala n'ebitamiiza nga tawoomeddwa amagulu mampi omubuuza Suuna Ben bwe baamusiba nga amaze okusisinkana munne Bembule ng'atandise n'okuyigirizibwa ku Nation of Islam teyaddayo kulya mbizzi. Ebyokweyira ebbidde yabivaako n'okukommonta sigaleti n'akuwummuza na buli ekitamiiza anti nga message etandise okumuyingira. Malcolm X yatandika okukkiririza ennyo mu musajja mukulu eyayitibwanga Elijah Muhammad ngono yali akulira Nation of Islam era ne basisinkana n'amwenenyesa byonna bye yali azze akola mu mbeera yonna gye yali ayiseemu ebyali bikontana n'enkola ya Nation of Islam. Mu 1905 ng'akyali mu kkomera, Malcolm X y'omu ku basajja aboogerwako abaasooka okuwandiikira pulezidenti wa Amerika kuba yawandiikira pulezidenti Harry Truman eyali afuga ebiseera ebyo. Olowooza no biki ebyali mu bbaluwa? Awo tunaatandikira ku kitundu kyaffe ekyokubiri. Nze Maseruka the Poet.